Ku seti ninako muyimbi ye Alan Hilson akola bingi agenda kubanga atunnyonnyola kubanga ne ku radio akolako. Kwaniriza tuli ku Fik Media webale ku subscribinga, ku likinga, ku commentinga, ku sharinga. Genda maaso ng'okola ekyo. Wano wali programs enteeketeeka obulungi ezikuyigiriza, ezikusanyula ate nga zibaako kye zikwongera ku nsanyusa okusinkana. Nango kusanga mukama wange. Ogamba otya? Ndi bulungi, sina nnyo tabbo mpozigo gamba otya. Obuze nnyo. Mbeera munnange Masaka yaffe. Mwabulidde. Ate bwe tugivaamu tugirekera ani munnange. Ali ku Fik Media mumbuulizeeko omweyanjulire. Ali ku Fik Media nkubuuzizaako nnyo kansubire nti nno oli bulungi. Bampita Alan Hilson, Mr. Lava Lava, ekya head boy w'ekibuga Masaka nakyo tokyerabira yenze. Ani alikuwa? Ekyo ekintu nno bangi beebuuza ani eyakimpa, naye nga bw'omanyi nti ekibuga Masaka yafuuka city nenangirirwa okubeera head boy w'ekibuga Masaka mu department ya music. Yesebo. Bani abamuzaala? Abamuzaala ye mukyala Nasaz Farida, yanzaala kossa n'omwami Kafel Vincent. Muli baddiini kyawaka? Awaka omanyi dadi wange yalina omukwano mungi, nakwana basiraamu. Kati yakwana basiraamu natu ne bamuwoowa. Kati bamuwoowa nafuuka omusiraamu, naffe tusoma ddiini y'abasiraamu. Yes. So bwe mba sikuyise Alan Hilson nyinza kuyita nti? Osobola okumpita Alawi lwakuba bantu ennyo erinnya Alawi ne baligandawaza bo ne balifuula Alani naye nga ndi Alawi. Yenze Alawi. Erinnya ly'ekika? Neddira nkima bampita Segawa. So Mugema ye mukulu w'ekika? Ya, Mugema ye mukulu w'ekika ate era tweddira Kayuba Mukukulu. Alan, mbulira kusoma kwo. Okusoma kwange nno saasoma nnyo kiri awo. Prison lyalina nursery ne primary. Nenvaako eyo nengendako kimanya nursery nenvaayo kati awo nennyingira poliisi nayo nasomerayo. Ku road nsaba okutegeeza nti nasomerayo lunaku lumu. Kyanzijayo bajali migguba kuba omwana kibooko nenvaayo. Ogenda leero osanga bakuba omwana kibooko n'ogamba toddayo. Naviira yaawo saddayo kuba emiggo gyali ginsusseeko ng'ate nnina eddalu lingi. Nenzira ku St. Joseph. Yes. So primary ogimalirawo? Primary ngimalira ku Maranatha Joy School. Ku ddalu lye nali nnina ate mwana wattu nali mugezi kuba nayitira mu 3rd grade. Nali mugezi. So omusiru tayita. Nali mugezi mukama wange. Kati secondary natagala. Secondary nenvaako ku Masaka, nenvaako ku Maranatha Joy School, nengendako ku Masaka Secondary School, nenvaayo nengenda ku Butenga Parent School, nenvaayo nenkomawo ku Masaka Secondary School nembimalira eyo. So senior 6 ogimala mwaka ki gwe twogerako? 2016. Ozaako ki? Navaawo n'emitandiko iriba mukaawo nenyingira mu bifaananyi. Nali kuronaawo saali nnyo mu field, nali nkolera kuronaawo, nagenda ninsaba omulimu, Madam Betty n'agumpa, nentandiko nno nagusaba siina kye mmanyi by the way. Nentandika okuyiga. Madam Betty yali akumanyi? Weewuunyo yali tammanyi. Ya naye omutima gwalina omulungi yagamba kampe chance. Nengezaako okukola ebintu ebimu nenjiga editing, natandikira ku passport. Ndoza n'ekifaananyi kye nasooka okukola editing. Bw'ogenda ku Facebook n'okebera Alan Hilson ebifaananyi bimu kubisooka na editing nga ndi ku nnyonyi. Omanyi twagala nnyo edit oyo nga bakutadde ku nnyonyi. Era nakola nga omutwe gwange gwe gusinga obunene okusinga ennyonyi. Edit gwe nasooka okukola. Ate nengenda neesala ekyenyi nenkiddugaza nnyo n'enviiri neziddugaza nnyo nga twagala okukola ekintu ekiri niite nga bibi kwegamba byali bibi. Nenkirabako nenkijjukira nengamba eno gye nasookera. Bwe navaawo ate nenjiga mwana wattu kati ekifaananyi kyenkola bw'okirabako naawe ogamba So okyaliyo ku Rona? Rona bwe navaayo
nengenda ku company emu bali bagita Shalom yali eva Rwanda. Shalom Digital Studios and ne lab kati we natandika okukolera eyo nenkola naye eri mu kibuga Masaka kati awo nenvaako eyo nengenda ko ku kyeyo nenkuba ekyeyo kyange ebbanga eriwera yalinga 2018 19 yes nenvaayo namalayo emyaka wajindaba ebiri esatu tejawera gyali emyaka ngebiri 2018 ne 11 then nenkomawo ku butaka nentandika okuyiribira wano wentegeera obulungi. Olwo wali ogenze kukolayo ki? Nali sigenze nti kola wabula mami wange yaliyo, sister wange yaliyo nga ngenze mu ngeri ya kuvisitinga at the same time ngero baako obuntu bwokolako part time nobako byokola though oliko so visa yali ya visit. Nakola visa ya visit yali ya myezi 3 nenziramu nengenda nenchanging sa visa for the last myezi 3 nali ngenda enchanginga nga over Dubai like UAE nolinya nogenda ka Oman nokomawo ngolo visa eri changed nobeeramu era still no orogikyusizaawo ogifula nti ekomyewo girenewalinze olina okusooka ofulumamu okufuna stamp nti ofulumye then ofuna stamp nti okomyewo then awo visa ebeeri etandise okuba ngeri active. Ndabanga ekizibu mu ate gwe engeri gy'okinyumya kiringa ekyakubeerera ekyangu. Kyambeerera kyangu ekintu kyonna kasita sente zibaawo kiba kyangu just kusasula visa eyo nosasula air ticket ile kufulumya. So anti yakuwanga sente? Mami ya mami yampanga sente ne sister wange ekintu babeerangamu nga bakiteekamu bakifujjirira. Wali okola biki ng'oggyeko ganti wali ogenze kulaba ku mami wali ogenze kulaba ku sister wo? Dubai eyo emirimu gibaawo mingi egya part time. Nogamba nti kokole kino for part timing. Engeri gye nalingize Photoshop nagenda mumanyi. Then when natuukayo nga tulina company gye nali nkolera nga ku editing logs dirham osobola ku editing log nakuwayo dirham nga 5 mzano gye mitwalo nga 5. Kati ku myaka ebiri gye wamala mu Buwarabu eyo UAE Dubai wa Abu Dhabi Oman sente mmeka ze wakuŋŋaanyaawo n'okomawo wano? Bwe nali nga ndyeri akasente ke najja nako sike kali nnyo akangi naye nga gwe kyoba omanya nti sente tezaali nnyo nnyingi kuba nazidigiddamu. Tuuse wano si wano kuba eri kati nava eri nga nze eno kati ngeno ninga ali mu visit kati eri nali ngenze mu visit kati ngenze no ninga ali mu holiday kuba byonna nali mbikola nga nze kuwummulamu ovanga ku muntu agenze ku visit ate nadde Uganda nga ze for her holiday. Kyodda otandikira ku kinga okomyewo mukudda soka nembeera ke Kampala eyo nenjiribanga omuntu nga bw'obimanyi kuba ewaka omame twabeerangawoko ne tubeerawo ne tunyumirwa kugamba life ng'etandise okunyuma kuba nali naakakomawo at the same time ne mami n'akomawo then lockdown etusanga nga tuli ffenna ne tubeerawo kuba mami yalina edduuka lya electronics ne tulibeeramu ne tubeerawo holiday covid yonna nga ndi Kampala. Era when navaayo nengamba let me get back Masaka nga covid aweddemu ne tutandika ate okuyiriba kibayita endongo kuba abantu obudde obwo bwali mu nnyonta ya ndongo ne tugamba kati katukube endongo. By the time in Kampala nalina sinayo nnyo connection just nti nalinayo Madam Prominent yannyambako nnyo mu budde bwa covid obwo kuba yali akola ku Mon TV nga nyamba nnyo ku Mon TV era njebaza nnyo bambi yagezaako okunyambako kuba TV gye nasookerako okolako interview n'okukyalako okuyimbako kuba baali bategeka program yaliwo lwa mukaaga nga bakyaza abayimbi yes ne bayimba ne bakuba endongo yaabwe bambi banyambako nnyo kuba nakyalayo n'enkola then nebaza waliwo omwami yanconnectinga ku BBS nengendayo
era oluyimba lwange ne lukubwa the same time era mu covid time nengendako ku ABS eri BBS then eno ABS omukyala bamuyita Madam Gloria yali akola program abadanoba akola program abadanoba ku ABS nanyambako nnyo bambi era still nenkyalako ku TV eyo at the same time ne kusita by the way ndoza no ngenda kusita lunaku lwe bankwata kafyu ya lunaku lwe bankwatako kafyu sawa 3 zali sawa 3 ngamba wakabwenti kati nkuba panya mpitene manga bwenti jinnasanga abamaje ne bansalako bubinyo mwana wali ogenda anti kati olumva waka nyenda bwenti kuba waliwo dancing group yali wenali twali tukolera nga bibamu ku bantu bengenda nabo kati nva ewaka bwenti ntambula ngende ku dduuka wembamba sanga then after tugende mwana ne bampisa bubinyo nnyo ne banziba obusente bwange bwannoma bakuba baba bukujjako baggo wabuba wanga wesimi anti kati natuuka ne bingamba mbu soka mwana tukutwala ku police nimbabuza ku police muntu alayo kingamba nnyonyole kyengendo okukola fe tuli bayimbi shows affe tukatuzikolera ku TVs nembagamba ngenda kukola bichi ne bangamba olobobo simanya fe tutubimanye ebyo ogenda ku police simanya bichinenga mboke kale muntu ale ku police mbwate kati soko tubuliro ina mchenkana ki nembabuza nochi muntu ala ku police ne bigwera ku police mbwate kati tuba tulina okukwata abawera simanya baba sibanga kajegere bati kati baba siba kajegere kati ngaba ina okuwera kubanze nali nsokedde okwatwa then naye ate ekyanneewunyisa waliwo omusajja yeyitawo nga bamumanyi kati mukumumanya ate ina bakubira jambo ne bagiddamu kati simanyi lwaki tebamukwata anti cause kati at the first time yasoka nakwata esimu kisamanya kuba like yamanya nti nja kulikodinga eddobozi kuba ebyo mbikoleranga ddala kati bwe yankwata ndiyasoka kukwata simu kati nga sisobola kutambula kugenda sisobola kudduka kugenda na tugamba tula wansaawo ngaye msajja omukulu nyamba ndi smart ngenda for the show nangamba tula wansaawo nentula ine simu yange nga sina kyakola kuba sente zali mabega mu cover nangamba oyina mu mekankute nemugamba ntwala mu ku police nanga ate kakati ebyo ndaba biri ngabo bamanyi mwana balina engeri ebibozibozi bye banyumyawo ebitiisatiisa n'otya n'ogamba okay mpa n'essimu yange nkuwe ssente nanga gwe nze ndagirira we ziri kati muntu wagamba nti mpa essimu yange nkuwe ssente nga teziri ku account goloza zibaawa. Anyway, so basically endongo mu lockdown yatambula etya? Endongo mu lockdown teyali nnungi kubanga ebiseera ebisinga TV ze twali tukolera nga ogendawo ne bakuwa kye bakuwadde nga si kye kyamaanyi ennyo okutwaliza ewamu kuba naawe oyagala okuba abantu bakutegeere at the same time era balina okuwa SNS zennyingi nnyo ezaali awo. So lockdown endongo yo teyatambula bulungi, yali mbi nnyo okutwaliza ewamu kuba n'emikolo gye nnyimbako emikolo gyennyini tegyabangayo ng'abantu bagenda mu kyaki ne biggwera awo togende mu kyaki kuyimba nga tekisoboka. So mu 2017 otandika endongo? Yes, ntandika endongo. Ogenda wa Ian yankolera oluyimba lwa Ndayira. Ndayira oyo waliwo omwami yamuwandiika bamuyita Hassan right now ali Dubai. Yamuwandiika yo musisinkano otya mwali mumanyi? Ayo twali tumanyiganye, yali yawandiikirako Jazema Bolu yimba na tulukola lina video. Ate luina video lunasokerako telwaina video. Akasente by the way nakakasente mami yakampa akakola oluyimba olwo. Kusaba nyingi Ian? Ian teyansaba sente nyingi by the time obayanzijeko emitwalo gyali 15. Ojjukira nali sina sente za ddu promotinga ndusoka lubira kawo nga nze ndwekubira mu dduuka lya mami erya electronics lyali awo nga wako Pepsi waggulu nga nze ndwekubira nga bajjandu bawaawo ne baluwulira chiwa nakola mudodisi naye najjakawo nendumuwe watonaawo kakugamba ntandikiriza nange ntandika okuwulira nti nzitowa tona alukubamu awo nenga nze naluyimba kale kati wali tutya tuweemu akapere.
Ndayira muga Katonda yegwe ndayira muga Katonda yegwe lwayutambula bwiru kati ndayira awedde olwo weezuulidde ddala nti ebyaddala eddoboozi ndirina nsobola okuyimba obanga okyayinamu okubuusabuusa kale na recordinze kati kangezese. Oluyimba olwo mbutuufu nali nnyimba bwe nti kuba Riza Banks yaliwo oba omumanyi yaliwo y'omu ku bantu bambe abenyamba nako nnyo ku luyimba olwo kuba nali enfolaati nga mwana nga nebyennyimba sibitegiira. Riza Banks nanyamba ne Ian nanyamba nangamba kati kino kitambula bwe kiti nekino kitambula bwe kiti nekino kitambula bwe kiti nekino ne tulukola ne luvaayo ne bangamba oyimba bulungi naye tonnamanya bwawugwa tonneezuula kankyogere bwe ntyo nti tonneezuula nenga kati bwe natula nga bwe nti nga nzijukira ekigambo ekyo kye baŋŋamba nti nnyimba bulungi naye sinneezuula ne ŋŋamba kati nzizizzaako ki kati ekino abantu abasinga buli gw'oluwangamba oyimba bulungi lwakuba abantu bwe batyo sibaagala. Njagala nnyo omuntu njagala nnyo omuntu naŋŋamba amazima bye bimu ku bisudde music naddala ow'e Masaka. Omanyi lwaki nkwagala nnyo? Abantu bagamba mazima ate ne banyiiga kati nze ebintu sibyagala nze omuntu okuŋŋamba ndi mwana oyimba bulungi era nsiba mbigamba wano producer Laisha ne mugamba mwana tonsudiya sebo tonsudiya yogera amazima nanga ekitufu manye nengeja ekitufu manye kaddemu kati lwaki badde oŋŋamba nti kikole okitegeera so kati ebintu ebyo sibyagala nnyo njagala nnyo omuntu aŋŋamba amazima ne gannuma naye nga lisi nsobola okukyusa. So Ian wali omumanyi? Ian nali simumanyi kyekituufu ekyaliwo. Yes, Jimmy yanconnectingayo kuba nali ngenda kukolerayo nangamba nti kankuwe jangu okole ne Ian agenda kujja ajje no buli lwakutaano walize ku lwakutaano nakolera konzoki nengenda. So kati ndayira awedde ozzaako oluliwa? Ndayira awedde zizaako oluyimba baluyita sijja kwesoma. Era twali mu Rio Audio kugundi makindye eyo wajona ne tugendayo nankolera oluyimba nendukola naye nga nina mufiya ngera bw'obimanyi nti ye meetings omuntu akulira abantu ab'amaanyi oba ne fiya govudde no mukyalo kyo kuba lunaku lwe nali nsoose okukolera e Kampala kuba Ian yajja Masaka at the same time nga nina nze gende Kampala okukola tolo oluyimba kati ng'ofunye fiya kuba otandise oyingira industry ate abantu abalimu bamanyi abakola kati ng'olina okuba ne fiya mwana si bino byenzijja okujja gwe Laisha naawe njagala kunterayo eno layini nagamba genda ogikwate nekulema nosoka nontulako ne mu ntebe n'ogirowooza nagamba kati ogitegedde jangu bali abasajja bali nnyo strict kati ng'ate soogerangako naye si mukwano gwange so nga nkola oluyimba olwo nali nkankana naye si olwavaamu baluyita sijja kwesoma. Lyrics era weewandiikidde? Lyrics ezo saaziwandiika waliwo omukyala baali bamuyitaani nange omukyala nagenda kumbula erinnya simujjukira bulungi mujjukira naye erinnya lye sirijjukira kuba lyali zibuzibu nnyo yali atambula nnyo ne bakinene mabega ennyo eyo kinene Michael ne Doreen Mutibo manyabo bayita mami ne papa balina ekintu kye banyamba nnyo mu music banyambira ddala nnyo okusinziira bwe nnali so kati omukyala oyo nampandikira oluyimba olwa sijja kwesoma ne ndukola ewa Jona nga luyina video. Sijja kwesoma talina video naye sijja kwesoma lutambula nti sijja kwesoma abeeyogeddeko gy'oli bangi abanfaananye entambula enyambala ne kasayizi kendiko sirina kipya kyenkugamba wabula nkusaba kimosasire osomera ebbaluwa eno mu baaso osumulula omutima gwange lwali lwakwana era wakwana saakwana naye baakwana sijja kwesoma yali wakwana neŋŋamba ati lwaki siretayo oluyimba olulimu ku makulu olubuulira abantu ekyokukola lwe lwagenda okole kati genda okole oyo omukyala baali bamuyita Raihana
eyawandiika oluyimba olwo naye ali bweru ndozo basongolwayita bango baba abaaki buli songolwayita gwe nnina agenda bweru ndowooza kati nawe ali bweru eyawandiika oluyimba olwo olwagenda okole ndukolere makindye ewa Jona omukyala olaba akubidde bulungi luli ozeeyo nzize yakuwa offer teyampa offer nno mukama wange neera nayinamu akasente ebiseera ebyo nga music atandise okuvaamuko kasente kosa ne tiimu Alan Hilson manyi tiimu eyo mpangadde nayo abantu abo bambi banyambidde nnyo nnyini ddala bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga Alan atuuka wano yes kati omukyala kati genda okola oyo omukyala Hadi Kimera simanyi kyensobola mwebaza nga yeebale kuba by the time wenagendera emachi Kampala okola oluyimba olwo saasula waka kuba nava Masaka nesitagenda waka kuba ffe tubeera Busega kati nesitagenda waka nenkubira Hadi nemugamba mwana ndieno njagala genda kukola luyimba wa Jona kyokka ate njagala kuba nga nva kumpi emachi ndye sina bwe ngenda kikola nagamba Alan tofaayo ng'oli kiganda kyange jangu ove wano ogende wa Jona nenga ndalina omutima omulungi gye bali Kampala Hadi nangamba jangu nenve wa Hade nengende wa Hade nga yagula breakfast yagula lunch yagula supper nampa ne transport yantwala omanyi kitegeeza omuntu okuwa transport n'akuwa breakfast n'akuwa lunch n'akuwa ne supper nga ndi makindi nga era n'okumperekere wa Jona nagenda naye netukola oluyimba lwagenda okole era yangamba temwala Alan olaba kale n'oluyimba olulala mwana singa adde muyimbi w'amaanyi nga yaluyimbe butuufu oluyimba lulungi nemugamba manyi tugezaako andi mugamba nti nange ndi w'amaanyi abaire ebiseera ebyo nali sinnabeera manyi ze sefuula kye siri wekkiririzaamu kibaawo ne wekkirizaamu n'ogamba nti naye kugamba nga wekkiririzaamu naye nga teweeteeka ku ddaala kw'otannatuuka kubeera eddaala nali sinnalituukako kiringa wonaagamba nti kati olaba zino enviiri zino oziraba nina obuviiri buto naye nga nkulu so olina okukkiriza amazima nti enviiri zo nkulu yes kati bwentyo bwe nali ne tugendayo Hadi namperekera bambi ne tukola oluyimba ewa Jona bwe twalumala era nenzija ne Hade nagamba kati Alan omanyi nasooka nengende wa Jona ng'ali busy nnyo kuba nasangayo mami Irene ng'ali mukola luyimba bwe navaayo ne tukomawo era ewa Hade no nalwayo era Hade please weebale nnyo mukwano weebalire ddala ekyo ekintu kyewakola nkwagala nnyo kyoba omanya ekyo kintu kizibu nnyo kukisanga wantu nonsonyiwa okayisaawo naye tekisangika so tuwe genda okole atambula bw'ati genda okole muganda wange ebyobwerere byakoma mu nsi muno tulina kukola va mu by'okulera engalo genda okole muganda wange ebyobwerere byakoma mu nsi muno tulina kukola zuukuka teweebaka mbolera bwetyo olutambula kati gw'oli mukozi akantu ako genze n'okwogera nonzijukiza by the time daddy wange kati oluyimba olwo nawulira balukuba ku kizindaalo ku kyalo kyewaffe nga balukuba nnyo every morning nga balukuba genda okole zuukuka genda okole kati nga daddy wange amanyi okugamba abantu nti kale mulaba omwana yayimba oluyimba olwo Alan yaluyimba naye weewuunya ate ye akyebase kati nga daddy amanyi okungamba ebintu ebyo ne mugamba nedda ffe we tuba tuyimba tetuyimba gwe kyoli tuyimba ekiri mu nsi then gwofunemu ekyokuyiga okole ekyo okimanyi nti waliwo omuntu asinga okuyimba omukwano nga waba ayimba omukwano ayimba bulungi butuufu nonga ekisajja kino kirina omukwano naye nga kiri singo nga si kifumbo tombuuzi oyinza okungamba Chris Evans simanyi kakati bwe nayimba oluyimba olwo nali mukozi yaki nsobola okugamba so genda okola awedde olwo oddawa genda okole bwe mumala
nzirako nampulira zibi. Eroze wa Jona? Nali mu Can Records. Ewa papa Misa Kisemakula. Sam Misa Kisemakula kuba nti feria papa litwanguyira. Nenkolerayo oluyimba lwa nampulira zibi still producer Stone Chords. Nampulira zibi still Raihana. Yawandika oluyimba olwo nendukola oludulina ne video. Bwe lwagwa ninzizaawo olulala. Baluyita Samanya. Samanya gundi Ronnie Moyimba yaluwandiika. No what the New Eagles. Yeah, what the New Eagles, new sign. New sign the New Eagles. Yawandika oluyimba olwo Devi Pan. Devi Pan producer. Yakola oluyimba olwo bwe yalukola nendumala duti lulina video. Yes, kuba lulina olupya right now. Nenga lwa nampulira zibiddo lulina video era ku YouTube lutambula bulungi. Telunkoledde bubi. Luntambulidde ddala. Video yani. A video nakolera wa 3 Bros Media still Masaka yanze ntinjira nti side zonna ngwayo sigamba nti nesibye nnyo Masaka kubayo nesibye nnyo Masaka ate Kampala yo tulekere yani sa capital city so nayo tulina okugendayo ate oga nti nesibye nnyo Kampala still Masaka yewammwe ejovudde ate nayo ino city kati nga tulina okubalansinga bino ebintu ate bogendako embalala bosanga era bosanzeeyo era okola. So Devi akolera. Devi akolera Lunguja. Ba producer bano bonna bokoze nabo. Ani gola bakusingira. Bonna benkoze nabo. Mu kunsingira mu kiyo mayi byawukana. Production yasinze okuproducing obulungi music wo. Music wange asinze producing obulungi nchuwa bonna kubanga singa tabadde mulungi teyali tambudde. Aya yenna bonna balungi era tekingana kugamba nti kati obudde buno luno rendese yinda dutwala wa Ian sinzi kuba yasooka sinza gamba nti ate no sirutwala wa Jona ate sinza gamba nti no sirutwala wa Devi. Yes, ate sisola ganti wa Stone Chords nayo sijja kugendayo. Bonna balungi. So kunyimba zo zino zonna breakthrough yo yeriwo abantu ko bakumanyira buli omu na recognizing Alan Hilson. Baluyita nampulira zibi era ebisere bisinga abantu bangamba Alan Hilson nampulira zibi. Ero sango oli nakuyita nampulira zibi. No kitegeza lwe no luyimba. By the way ne ku YouTube lwe usinga ba viewers. Olufulumiza mwaka kinampulira. Nampulira zibi afulumye emyaka girimu ebiri okwoyo kudde emabegaawo. Myaka ebiri, yes, giri mu myaka ebiri okudde emabega lwe luyimba olwo. Okay, so si luyimba lubi by the way music wo yenna mumanyi. Yenna mumanyi music mulungi kyensobola okwogera and nsaba Katonda ku blessing oberenga buli kyofulumya abantu bakyagala ate nga bakiwa amatu bakiwuliriza. Nina obuzibu bumu ne abayimbi ngammwe abayimba obulungi ebiseera ebisinga nkiyite buteefaako endongo eno erimu okufata temukutegeera butegeezi kiki ekibaliko. Anti nekireeta ebizibu ebyo ebiseera ebisinga ffe twagala nnyo okubeera nti ffe tuli b'amaanyi mostly abayimba bali mu Masaka nti ye bw'afulumya oluyimba yayagala gwe producer manya gwe presenter gwoba olwenoonyeza bowe bakimanyi ne beerabira nti nno okukola oluyimba onoduteekamu ssente okulutambuza okuluwa nze nga nkola oluyimba lwandayira lwe nasookerako omuntu omu yaŋŋamba nti Alani ne webanga radio ewulirizibwa abantu basatu gitwalira oluyimba lwaki nti nabo abantu abasatu obeetaaga naye abantu abasinga bagamba nti nze nfuna oluyimba njala dutwala ku radio eno ninga toyina sente zigenda dutwalayo toyinayo connection egenda dutwalayo toyina yadde kyosobola mu kuyimba. So twejjemu ekyo fenga fa bayimbi naddala bali Masaka benjogerako kuba bentegeera obulungi toyina ekyo ekizibu tukyejjemu bwe tunakyejjamu ekyokwefula nti nze ayina mmo mayaka kantu bakakozesa nnyo nze ayina mmo
nze sijja gendayo nze kanduyimbe bajja kunnoonya kasita abantu bamanyi nze gundi nze Alan Hilson bajja kunoonya oluyimba lwange lwenkoze olupya tebinyuma. So tell me about Nava Kasengeje ne Abanke. Are they your friends? Are they your family members? Kansokere ku Abanke nga tujjeko ntino muganda wange. Just mukwano gwange. Yes, nga kiri tukijjewo ekyokuba nti muganda wo mukwano gwange. Anti ali ku Fik Media yetaaga okumanya. Who is Aban K to you? Aban K kansookera eno. Aban K mukwano gwange. Aban K muganda wange. At the same time Aban K radio presenter. Ontegedde. Radio presenter mwetaaga. Atera still mwetaaga nga mukwano gwange. Atera still mwetaaga nga muganda wange. Yes, yensonga lwaki ebiseera bisinga mwagala nnyo lwaki Abanika nbuulira amazima. Ate Abanika agamba abantu amazima. Kye nagambye nti Fiki nawe kye kimu abantu abasinga gwe bagamba amazima ate bakunyigira. Nze sikyagala. Anti bagamba wayimba ddi wayimba ki omanyi ki mu music? Ya bobe balowooza ne berabira nti n'abantu abamanyi music ate tebayinaayo gwe nze njagala ombulira akayimba k'abatte komanyi omanyi kayimba ki je kali yes so kati abantu atabamanyi music wewunya ate tebayimba naye ate omuntu bwagamba nti mnange wano woyimbi okoze oboti buti bagenda kugamba era Aisha tayimba naye amanyi music naye ayimba kati sigenda muba wange example naye nga kati nga gwe toli muyimbi naye at least omanyi music. That's why abali ku Fik Media nze mbabuulira ebyaddala omusajja ono amanyi music era we mbamukeera ku makya ne mugamba abawe akayimba sebo osobola okukatuwa mukama wange kubanga nze nzikiriza nti bantu abamanyi music. That's why ne interviews okola ezo abayimbi era singa wali mulimi ngomanyi bya bulimi singa kati onoonya balina nnyanya